wekolera abaana biki wekolera abaana bano kuliko Rahimu Kasawuli nga myaka 8 ne mukulu we Badde Nsubuga nga myaka 9 bano basangibwa ku kyalo kya Woga mu ggombolola y'Ekiyuni e Mubende. Kigambibwa nti taata waabwe yabasulira jjajjaabwe oluvannyuma lw'okukwawukana ennyaabwe omwaka oguwedde. Ne mugamba nziriza abaana bange tosobola abaana gwe nga gwe abaana basaanaaze okiwulira n'agamba abaana bali bulungi n'afuna gy'abatwaleyo ekyawaka mu kyalo ewasenga waabwe gy'abadde yabakweka ng'enza okukola okunoonyereza okutuuka ku baana nga bo bagenda okufala bwe bafaanana okiwulira. Nze njagala poliisi ennyambe abonerezebwe nga wabonereza abaana bange okufaanana bwe bati. Rema Namundu agamba nti anoba n'abaana bano kyokka kitaabwe n'amutwala ku poliisi ng'amukanda amuddiza abaana be. Kati ono ayagala poliisi y'emu emuddiza abaana bano asobole okubalabirira basobole n'okusoma. Francis Tiaba avunaanyizibwa ku by'abaana ku lukiiko lwa munisipali y'e Mubende avumiridde eky'okutulugunya abaana bano wabula n'akalatira poliisi okutuukiriza obulungi obuvunaanyizibwa bwayo mu nsonga eno. Okulaba nga abaana bano bafuna eddembe lyabwe mu buntu nga bwe balina oddifuna. Oba omukyala asobola olabirira abaana atisti yaddizibwa abaana kuba omusajja alwedde ekyekigaanyi. Ekikolwa ky'okutulugunya abaana bano kyenyamizza abantu ne basaba poliisi ekangavule taata waabwe. Saba omusajja ono abonerezebwe. Nsaba omusiraamu Mubende disitikazi mwami Kalusi yingira mu nsonga zino abaana bali kubi bali mu mbeera mbi nnyo baswaza n'obusiraamu. N'abaana gye babadde babeera babadde bamukuumira naye bamukwata. Akulira okunoonyereza ku buzzi bw'emisango e Mubende Rita Basemera atayagadde kulabikira ku kamera zaffe ategeeza nga Abbasi Nsubuga bwaguddwako omusango gw'okutulugunya abaana.